Sebo Chief Mona, Jeno Katumba Mara, Sebo Umiokawa Katikiro, Wishti Wakawase, Sebo Leader of Opposition, abakulembeze mwena aba members of parliament, ba ministers, aba government y'ekimpatira, ne ba ministers aba government ya ddala. Family y'omugenzi kati Kato Lubwama naddala Maama Anne, ba artist bannange mwenna, ba artist abato, ba artist abakulu, ba artist abakadde, ba artist abapya, bakungubazi bannaffe mwenna, abantu bawano enkozi kitalo nnyo. Kyakisiba okwogerako gye muli abantu b'enkozi, nze banzalira wano nkozi mu ddwaliro. Baganda bange manyi nti n'obudde bugenze nnyo, ate leero si lunaku lwa kwogera. As a matter of fact, saategese bigambo bingi bya kwogera olwaleero, naye tuwerekera muganda waffe Kato Lubwama bwempereddwa omukisa n'ekitiibwa okubako bye njogera. Kato Lubwama nga nze nja kumwogerako mu ngeri ssatu. The man, Kato Lubwama the man, Kato Lubwama the leader or the politician, and Kato Lubwama the artist. Abasinga obungi kuffe tuconnectinga ne Kato Lubwama mu ngeri ezo ssatu. Kato Lubwama ye ng'omuntu obutafaananako ne bannaffe abakyusa ebigambo kubanga tuzika omuntu. Ze personally tabadde kyali wange nnyo, naye nga wa muwendo eri families ze tubeeramu nze naye, family y'aba artist ne family y'abakulembeze. Obubaka bwange obwa Kato Lubwama ng'omuntu nabuderivalinga eri family ye, binakyalayo okubakubagiza, era nja buddamu leero bubaka bwa kusaasira nga buva eri nze n'ab'enju yange wamu n'ekibiina kyenkulembera. Tunywa wamu nammwe tubasaasira, era bwe tuli Baganda tuyimirira wamu mu buseera bubaka zigizigi nga buno. Era okufaananako n'abantu abalala bangi badde bakyogerako, Kato Lubwama ye abadde uniquely controversial, nti nammwe abali wano bangi nnyo kizibu okusanga Kato Lubwama gw'ataavumako. Abamu yabavuma nnyo, abamu mpola mpola, abamu directly, abamu indirectly, naye nga basinga obungi gwe Zambaali Kato Lubwama yakuvumako, gwe Abe Mukiibi Kato Lubwama yakuvumako, gwe Bajjo in fact yakubamu ne kumpi gwe Bajjo. Kato Lubwama buli omu yamuyisaamu eggaali, olaba ne Katikkiro yamuyisaamu eggaali. Kati oyo Kato Lubwama. Era Lord Mayor abadde ayogera wano, ayogedde ku lunaku lwe twamukyalira. Kato Lubwama ne bw'aba aweddeyo ng'era alina okuleeteramu kezalawo, naye nga yewaffe ffe ba artist, I would say this is an artist thing you wouldn't understand very easily. Okumu understanding nga kibadde kikwetagisa naawe okubeera ng'oli ku frequency eyo nga artist. So tumusibula muganda waffe nga tumuwa ekitiibwa, era muganda wange Kato Lubwama nga bwe nakyogerewo ne kati nkyogera ndi nze ogenze ndikkiriya naawe ttaano nga sinambwa. Era nkakasa bwe tunegwako mu party 2 tujja kuba nga tuli easy. Kato Lubwama the politician. Bannange ebiseera bingi nnyo Bannayuganda naddala Abafirika baatukuuma nga tuli wala okuva ku bintu ebimatalinga, era kyali kyetaagisa obwongo bw'ekika ekyawaggulu okulaba ebintu nga Kato Lubwama. Oyinza omulaba nti abadde comedian, oyinza omulaba nti abadde asaagasaaga nnyo, naye Kato Lubwama yatekinga a firm step n'ayingira mu bukulembeze. Ayinza okuba tiyabitukolera byonna byonna, y'ensonga lwaki naffe abajja after him naffe twagendayo twongereze ku yakoma. Naye omuntu yenna yenna bw'atekinga step n'agamba njagala genda wali we bateeseza,
oba agamba nange kangende mbicyankalanye nange kangende ndieko oba kangende mbicyankalanye whichever way yatekenga step n'agendayo. Olw'abantu nga Ndawula Wubuto bangi temumumanyi yali actor ndoza ye artist mu Uganda yasooka okugenda mu parliament. Kato Lubwama yali wakubiri. Nze ne bannanga balala twali bibala byabwe. Era nange bwe nagenda mu parliament nga bwe nze nga mbagamba nti nali njagala nnyo okuliitinga Bakyagulanyi bangi. Kati olunaku lwa leero tulina ba Dr. Hildamani, tulina ba Geoffrey Lutaya, ate n'abalala bangi bajja. Naye Kato Lubwama tuyinza okuba twali tetukanya mu bintu bingi. Naye simujjukirangako nga Kato Lubwama mu bukulembeze bwe yawagirako okunyigiriza abantu. Simujjukirako Kato Lubwama kukeera ku makya n'awagira Nakyemalira. Sijjukirako Kato Lubwama kuwagira kuwamba bantu baffe. Kibadde kimukwatako nnyo ng'abaana ba Buganda bawambibwa ne batemulwa ne battibwa. Nga bawambibwa abo abawamba ensi yaffe, nga bayambibwako mwanattu bannaffe, bataata baffe, baganda baffe, bamaama baffe, betuwa ekitiibwa. Era nga bwe nze mbagamba baganda bange nti omuntu yenna yenna bw'aba ayagala okubawamba, omuzungu bwe yajja wano okuwamba ettaka lyaffe n'otukolonizinga okumala emyaka egyawera 7 yakozesa abo betuwa ekitiibwa. Otuuka wano ani gwe bakkiririzaamu? Bw'ofuna gwe bakkiririzaamu ye n'omukusa abalala ne b'obabonyabonya. Ekitundu kino kibonaabona kubanga baafuna abatono abo nga ekibakwatako lwe lubuto lwabwe si mutima gwabwe. Eno y'ensonga lwaki osobola okulaba omuntu gwe muwa ekitiibwa ng'ali mu mmwe bwe tuyita ab'ekitiibwa, naye ng'amazima amatuufu ekibaluma akimanyi. Nga gyayise baziise abantu nga bawambibwa buwambibwa ne battibwa, ng'akimanyi nti ne gyaziika oba gyaziikibwa bali mu kusenda abantu baabwe ku ttaka lyabwe, naye n'atakyogerako. Kato Lubwama teyali bw'atyo. Era singa bwe yali bw'atyo yandisaze n'adda ku sayidi enyigiriza, naye abadde ku sayidi y'abanyigirizibwa ebbanga lyonna. Olwawo tabadde wa NUP. Era olumu nga nange nsomeramu nti ze naleeta akaana ka NUP akamugjayo mu parliament. Naye ebadde mboozi yaffe y'abaluganda. Kato Lubwama has stood firm for the values of leadership. We respect you for that, my brother. Mudipi tewaliyo yakulya byamaanyi, naye ne Mao ne bwe yatunda ekibiina Kato Lubwama teyagenda naye. So we need to respect him for that. Finally, Kato Lubwama, the artist. Awo nze Kato Lubwama tewa abadde asinga okunkwatirako ennyo. Kuba otuconnectinga without a doubt. Oyo musajja Honorable Nsereko gwa Jeyo ye Master Parrot. Twayimbanga ne Master Parrot oyo. Era twatambula okuva e Kamocha ne tugenda ku Bat Valley. Nga twagala kuwandiisa naffe mu Diamond Production ngulu ba Kato Lubwama ne Abe Mukibi bakozeyo bandi nga tuli bayimbi ne tuuka naye ne bagano tuwandiika. Naye waakiri kyali waffe ye Irene Namatovu bamuwandiika era ye naye joininga Diamonds. Eyo n'olutaya gyamusanga era lutaya nkyakubanja. However, twamwenyumirizangamu nnyo, batuinspiringa nnyo in art. Abe Mukibi, Kato Lubwama bagenda ku department ya MDD Makerere. Zorede nali Makerere nga soma social sciences. Ne kubanga twali tubegomba nnyo ate nga ne mukulu wange Eddie Wampolose because of those people that we held so high in regard. Na crossinga nengenda ku department ya MDD because of them. Era tebakomawo ne badevelopinga theatre mu Bugubi. Madde wanongera Honorable Mpuga bwakyogeddeko. Nenda babasajja ba Museveni bajja bagamba nti eno yembeera ya NRM esobozesa abantu okuzika. Kwegamba bakirabira nti n'okusobola okuzika abantu baffe baba batuyambe nnyo. Yeyo nebo gye batulabirako olaba tubakkiriza okuzika omuntu wammwe. Njagala okubajjukiza nti Kato Lubwama mu kutoba kwe, Kato Lubwama yazimba theatre eyasooka kukupa theatre eno wansi. Ne bagimuwambako ne bagimenya nga bwe bakola Sembule.
Kato lubwama nagenda nazimba theatre endala eno waggulu nga kwali Kampala Royal Theatre era nayo bagimenya bumenya lwakola ki lwamabanja ngera ebyatuuka ku Sembule ekyo tekyatuuka ku basajja balaba bamuwa biliyoni ne biliyoni za sente z'omuwa omusolo ngaera bwe bawadde biliyoni ne biliyoni abatali bannayuganda barogo naye Kato lubwama yali teyeetaaga yadde miliyoni 5 bawamba theatre ye ebirooto ebyo byonna ne bikomaawo n'ebyaba artist abalala bonna ne bikomaawo. That is the government. Eno government mwe ba artist njagala nnyo olunaku lwa leero bino ebigambo byammwe ba artist buli munnabitone ali wano ndwawo okufuna omukisa okwogera nammwe ate abangi bwe njogera nammwe kubanga bakibateekamu kiri baagala nnyo batwawule temuwuliriza bobiwine n'abayimbi abasinga mu kyokunsemberera tebandaba ne bobiwine naye njagala olunaku lwa leero mwe ba artist bannange nga tusibula Kato lubwama muwulira temusudia musirika busirisi muwulirize ba artist olunaku lwa leero nga tusibula Kato lubwama nsaba kye tuba tujja wano ekyomuwendo tuyige. Let us learn. Kyannaku nnyo nti batukumye nga batusibya akatambala mu maaso naye njagala okubulira bw'ojjako akatambala ku maaso ojja kulaba ebintu bye tulowoozangako. So mwe ba artists nsaba mumanye, don't walk in darkness. Learn. Kiki njagala muyige? Njagala muyige omugaso gwammwe, njagala muyige amaanyi gammwe, njagala muyige ekyobugagga Katonda kye yabateeka mu ngalo. Mwe ba artists temwetaaga zi hand out. No. Abamu ba artists bwe twabuuka ne tumanya nti bino byonna industry okukyuka yeetaaga kye bayita political will. Singa abantu abatufuga baali baagala obulamu bukyuke tebeetaaga kola kintu kyonna, beetaaga kwagala bwagazi obulamu bwa art bukyuke. Obulamu gavumenti ebafuga bweba teyagala obulamu bwamwe bukyuke, amazima ga Katonda tebugenda kukyuka. Lwaki njogera bwe nti? Lwaki njogera bwe nti? Nze bwe nabuuka kyantwala mu bukulembeze mwe ba artist mumanyi saali yala. Right? Mina yala man. No sir. Naye twayagala kyetulabye tukiraga abalala n'abalala bakiraga abalala ensonga lwaki twagenda mu bukulembeze kubanga tewali kyosobola kukyusa okujjako ng'obukulembeze busazeewo. Tokkirizanga omuntu yenna okugamba mbu toyogera ku politics. Politics kyeki? Politics embeera y'obulamu. Politics yasalawo n'emyaka emeka gy'ogenda okuwangaala. So olunaku lwa leero ndi artist, mwena mukimanyi, ate ndi artist mulungi. Naye sisobola ku practice nga profession yange kubanga abatufuga nga tebalina tteeka lye basonzeeko bagamba oyo abuusa nnyo banne temuddamu mukkiriza kuyimba mwena ne muzirika. Ochegera? That is what politics does. That is what politics does. Olunaku olumu nali wa Pademan nga mukyalidde nensanga artist ng'ava Eritrea. Mbanzize nangamba ati aze ku recordinga Uganda kwa tasobola ku recordinga waabwe nemuga enange nze ku mixinga kayimba kange nagamba have you already given your script to the minister? Nambuza nti byoyimba minister yabikiriza kubanga Eritrea basirika mpola mpola ne batekinga step emu after another paka ebafuka baslave. Era namwe mujjukira bulungi nnyo nti bali balesa amateeka nti gwe okuyimba oluyimba obukola omuzannyo minisita alina okukkiriza. Tembijjukira? So it takes the political will. I know twala obudde bungi naye honorable Nsereko kankozesa eddakiika endala 3 bano ba artist ndwawo bafuna. So mwe ba artist it takes the political will. Bwe nagenda mu parliament namanya nti nze nyina emirimu mingi, omulimu ogusooka ku representing aba artists naye omulimu omukulu ku representing abannayuganda bonna kuba wali abalimi wali abasawo waliwo abaki nze nemanya nti eddagala lyakujjako dictator nengenda okujjako dictator naye nemateekerayo bakyagulanya abalala. Dr. Hildeman Sabiru gy'oyongere ojjeko wano sebo basebo ne bannyabo. So baganda bange bwe namanya nti